President yafulumye ebbaluwa ku kalulu k'e Kawempe era ng'alinga atamanye byabaddewo. Ng'akosa n'ekigambo maybe. Naye nze mu kulaba kwange n'okutegeera ssemateeka article 98 eya ssemateeka egamba nti omukulembeze w'eggwanga yakulira gavumenti yonna era yakulira amagye nemuteekako n'ekitiibwa ekya Fountain of Honour, omuntu asingayo ekitiibwa mu ggwanga. President mu kukulira amagye mu Uganda era omulimu guno agukola yeka teguyita ne mu palamenti. Ky'oba olaba bw'aba alonda akomandinga amagye tagenda mu palamenti nti palamenti emukakase, naye owa poliisi yagenda mu palamenti. Ekitegeeza nti emirimu gy'amagye mu ggwanga omuntu alina obuvunaanyizibwa ku bannansi, ye President teriiko mulala. President yalina obuvunaanyizibwa ku magye bye gakola, bwe gatambuza emirimu, abakulira amagye yabuyina yekka ne palamenti tebuyina. Kati okuwandiika ebbaluwa ng'abuuza nti amagye mu kalulu ate gaabadde galina amaanyi, kiki ekyabaddewo, aba alaga nti tategeera amagye ge bikola ate ng'omulimu gwe ate agukola yekka ogw'amagye. Nze nsaba President ategeere nti ebikolwa by'amagye byonna biri ku mutwe gwe, ebibi n'ebirungi, era bwe baba baliwo ensonga nga Kawempe aveeyo awa Banansi report. Amagye gaze gatya mu kalulu, gaabadde gakola ki, lwaki gakubye abantu ng'oterereko obaliddemu n'abanamawulire, lwaki babadde mu kalulu nga bakuba amagye, babadde banoonyayo ki? Amagye tegalina space mu kalulu. Amateeka gaffe gonna ag'obululu gakiramula bulungi nti Electoral Commission yeeyina omulimu ogukulira obululu mu ggwanga, era ekitongole kiyambako Electoral Commission poliisi si magye. Ne ssemateeka waffe abantu abangi we beekweka article 212 egamba nti poliisi bw'eba eremereddwa neewa n'ekyokulabirako nti oba waliwo ekintu ekiguddewo nga tekiraze nga disaster oba emergency, poliisi esobola kuyita amagye. Kawempe kaabadde kalulu kamu mu ggwanga. Tosobola gamba nti poliisi yaremereddwa omulimu gwayo eyisa amagye ku kalulu kamu, ate bwe bunaabeera bwonna buno bwe tugendamu poliisi enaakola etya bw'eba eremereddwa akalulu kamu ak'omubaka wa palamenti? Nze sirowooza nti poliisi yaremereddwa ate Kawempe tewabadde emergency oba ekintu ekigwa kitaraze. Amagye gayingidde mu kalulu mu bukyamu, ffe ng'Abannansi tulinda statement eya President owalondeddwa abantu ate nga yalina obuyinza ku magye yeka. President bw'anaatesigala ng'awandiika ebintu ebyo maybe kino maybe kiri maybe, ate nga musajja mukulu abantu bagenda kwebuuza oba akyamalako oba tamalako kubanga emyaka yo agiyina gigenzi. Katabeere amatiza abantu nti byakola era akyali on top, era tetukirabangako President ng'abuuza nti wana amagye gaabadde ganoonyayo ki, tetukirabangako. Era bw'anaaddamu ng'awandiika ebintu bwe bityo abantu bagenda kweyongera nga beebuuza oba ali bulungi oba nedda. Wabaddewo okuwanisa ebigambo wakati wa omukulembeze wa Uganda Law Society n'akakiiko kakulembera ng'ayogera ebisongovu eri abantu abangi. Ekyo kyaleetedde kooti kumuteekako omusango, waliwo yawaabira kati ne basalawo bamusibe. Ekyokubiri waliwo ate n'omusango omulala oguvudde wa DPP. Tetwagala mukulembeze waffe owa Uganda Law Society akulembere ng'ali bweru w'eggwanga. Tukimanyi ti waliwo obusungu mu buli nsonda, naye nga
nze neewaddeyo era nayogedde ne Attorney General naye nagamba nti talina buzibu nakuteesa newankubadde nga ye tajja kuvaayo naye nga akiwagira tukole kye tusobola. Nayogedde ne Chief Justice Saabalamuzi n'agamba nti bo ng'abalamuzi balaba nga balina okunyolwa olw'obugambo obuva wano ku kitebe kya Uganda Law Society, naye beetegese okusonyiwa kata wabaawo okwenenya. Ekyo kye yayogedde. Deputy Chief Justice era y'omu ku bantu be nayogedde naye era ffenna twasoma engeri gye tusobola okutuuzamu abantu basobole okukaanya kye bayita mediation. N'olwekyo bive mu by'okwogera obwogezi tubiteeke mu nkola. Ate oba oteesa toteesa na mukwano ogwo, oteesa na muntu gw'oyombye naye ate nga olina ensonga ezikuyombya. Twagala amazima gaveeyo naye nga bano be bakulembeze b'abalooya bonna mu nsi. Nange ndi looya era nange ndi memba wa Uganda Law Society. Tetwagala society yaffe ebeere n'obuzibu nga tesobola kukulembera ate tesobola kuwabula ggwanga. Ogwo gwe mulamwa gw'okuteesa. Tetutunudde bantu bano betwogerako nga President wa Law Society n'abalamuzi abamu. Eyo si y'ensonga. Ensonga gye twagala Law Society eweereze mu mateeka tumalewo buno obumulumulu obuliwo. Amiina. Waliwo bye neeyamye okukola kubanga saagala kwogera ku bintu bye saagala kukola bye sisobola ate nyinza okubanga n'obuyinza sibulina, naye nga ekisookera ddala tugenda kubeera ne meeting ng'akakiiko ka cabinet akalina obuyinza okuteesa ku nsonga z'eddembe ly'obuntu, Cabinet Standing Committee on Human Rights. Twagala tusinkane buli omu tubeeko bye tukaanyaako. Ekyokubiri, waliwo ekiwandiiko kye tumaliriza nga tetunaba kukifulumya mu butongole kye bayita National Action Plan for Human Rights. Twagala tufune ebirowoozo ebiva mu nsonda ez'enjawulo. Ekyokusatu, tusuubira nti tugenda kukola ennongesereza mu tteeka ly'okulonda wabeerewo electronic voting, kwegamba tulwanise kino eky'abantu abatiikinga obululu ne bayingiza mu bokisi. Era mu tteeka eryo tutaddemu akawaayiro akagamba nti bw'obeera presiding officer ne basanga nga obululu obuli mu bokisi tebwenkana na rekodi ya mashini, ogenda mu kkomera osasula ne fayini. Ekyo nasanyusa okuwulira nga President naye yakikkiriza. Tulina kukissa mu nkola kubanga eddembe ly'abalonzi y'eddembe erisingira ddala mu constitution. Last question. Twagala akakiiko akakulembera ebyokulonda kakozese obuyinza bwe kalina mu mateeka. Mu kalulu akawedde kawempe twalabira ddala nga akakiiko akakulembera ebyokulonda Electoral Commission teyalaga maanyi. Ekyo kyavaayo. Balina okumanya nti be balina obuyinza era nawaddeyo ebyokulabirako ng'ekyali eggulu. Waliwo n'ayogedde ku kyali erukunjiri. Kakiiko ne kagamba nti oba musazewo mulwane musooke mumalirize entalo zammwe, tujja kudda nga buli omwaka oyo olutalo naye nga walina okubeera enjawulo wakati w'olutalo n'akalulu. I have volunteered because I believe that the conflicts and disputes can be mediated. And you know, mediation
cannot be done in the glare of publicity. It would be very dangerous. So permit me to keep much of the information to myself, wait for the results, and pray. We are yet to even start seriously, but there's willingness. As I told you, I have not yet spoken to the president of the Law Society, but I believe strongly that it is the right thing to do, because we do not want anybody to think that there is anybody interested in dismantling the Uganda Law Society. It is a creature of statute. So pray for the process. We are working on it, and we hope for the best. We shouldn't be fighting. We should attack the real points of disagreement and avoid personal conflict, which is what this thing is degenerating into.